omulaba we yebaka bw'ati emisana mbasi yo yamma myadde ngaawo bwe yeebase wano bwentyo bwe nali mu kusooka kuba yamukulekera misana n'endowooza sho ne yeebase byatabuka ekiro bwe byatabuka nakakasa nti yeneetaagadde etonze gunsinga byaddala nagambye sijja salira mukazi abasinga twagala nnyo okwewozaako mbw'oli abe mubi bati nze yali omukyamu ensobi zaali zizo zaali zange ebyaddala era neewunya nnyo madamu oleka omwana ekintu kye namugamba kyamunyiiza nnyo kyesitasobola kwogera ku mpewo ebyomunju tebitotolwa nti yagenda akaaba n'agamba oke ogenda kusomamuuko omanyi abakyala bantu bazibu mwe ekiro asula ku ntujjo lwa bebi osobola okumutwala neyeebaka takumenya muteekeyo yeebake muteekeyo yeebake naye omuvuunika bebi yeebaka yevuunise oba nakyo obadde tokimanyi alekyo mbadde mmanyi nyinza okudda engulu nga yabikoze dda paka lubaba n'ekiro akaaba neyenyola olunaku olwo lwosooka okusula ne bebi mu nju mwekka babiri kyali kiti ekiro bw'oba wakutusiigira kati nasooka nensanyuka neŋŋamba oba tadde akole ki abireke nga ndaba kaliko tuli tubondinga nze naye tuli connected ndaba byemuwa byonna abinywa bulungi takabulo yakeebaka misana kiro awo buzibye essaawa emu awo bwayeebase twebaseemu naye awo ku buliri kati nze neevaayo nenzira eno nembeera ku tiktok kati saawa ne zigenderera nga nno ninayo essuubi ly'akasimwe kuba madamu enamba yange ngimanyi muntu ndaba sirabayo ssuubi ngamba bino n'ebintu bino byandiba siriyasi omwana bandibanga bakoze eki bamunsuulidde kati buzibe eyo ssaawa 6-7 omuto yazuukuka n'akaaba bwengezaako kino bwengezaako kiri tasirika bwe bwakya ate ye neyeebaka nze seebakako olwo kiro gwekiro wasula otunula nga nkasitulasitula bwekekanga wekatuwekeenyula wekakaaba eddakiika 2 bwekasuuka kati ate awo nenzija nensaasira abakazi nti bo babeerawo bonna babeerawo nakkiriza nti emu eyo ensonga abakazi batusinga kuba nze nakaaba n'amaziga era vidiyo gyeri nakwata saakaaba kiro naye emisana natunulira omuto ono nempulira ennaku nendaba nga ate nze ali omubonyaabonya negwansinga nagwesalira nenkaaba amaziga nga nkwata vidiyo so eriyo abagamba mbu yali anoonya lekisi yalimba wabibalaabalamu obulumi bwewakuyisizaamu ekiro ekimu bwe kiti kyaleeterawo okukaaba amaziga n'omanyi omugaso gw'omukazi automatically nze namanyirawo era abavubuka abali mu myaka gyange ne kale abavubuka abamadredi anti batuyita bayaayi simanyi biki barasta tuba n'amalala mangi naye ebyaddala abawala bano tebeetagateekako malala naddala ng'akuzaalidde kuba nze nayitako mu experience eyo omuntu abeera atya n'omwana naye basumbuwa ekiro kale wano emisana kibuuka endowooza omulaba wano yeebase amalamu tulo tweyali yebase kati linda ekiro asobola okaaba mpaka we bukya n'osoberwa ng'oli weka mu nju nzekka kati ate najja ntiisa oba bakuyita kubooga najjanga abooga bangambye kubooga bakuyita aba aboozi bw'anywa nennyo oluusi bw'omusunda omwana alina okubooga ne binsukkako nenjagala okuggulawo mpite neiba wanje naye bangamba ekyo kiri nnumu babooga awo neŋŋuma neŋŋamba kali oke gwasumbuwa linako omwana bwe yabooga wali omanyira bulwadde nga tokirabanako naye bambi mbadde muvubuka muku singa si mami ono omwana wange mbadde nsobola okutekinga keya kuba nkola era nze omuntu eyamanya nti madamu afunye olubuto nentandika osevinga ssente nti atiisi agenda ozaala nga nina y'ataano okitegeera nti mbadde obwongo nina ndi responsible man alina responsibility gyatwalira wamanya baby mama ali Tumbi kakati kosooka oyiribemu kubanga singa nali musabirizi nandize ku tiktok neŋŋamba bannange mami wange agenda kuza because bamanyi they know me
mbunzijje olw'okuba bammanyi bakolera content mbumbasabe obuyambi madamu ave mu ddwaliro bati nze mba nswala kuba ndi mukozi bandaba nkola n'emikono ina amagulu kati abasinga bannyambi olw'ensonga babadde nga bandaba nkola kati bambi balaba sikyakola kusinziira ku nze naddala nga mulina omuto singa okataddemu naddala nga mulina omwana ya nze ngamba twandibadde tukkaanya bukkaanya gwe omusajja ne weefuula omusiru eri madamu n'olaga nti madamu ategeera okusinga gwe n'okitwalira awo bwotyo okusekiwalinga future yani ya baby era newe olaba nti madamu ali mu nsobi osobola okwetonda olwaki olubikola olwoli olw'omuto kuba olaba akyali muto tosobola kumuraizinga ate maama yasobola kati awo wembaweera respect era ne basingle mother oba abafather abali eyo abakuza abaana baabwe oba namunigina n'abawadde respect bakola omulimu gw'amaanyi omwana takuzika nangamba kamukulekeremuko Kirintoni naye ndowooza byakusaaga omanyi nze ndi w'amalala mbuba agenda akoleki kale buli omu yonna gy'osinzidde okubeera ng'otulaba okukosaako okuba ng'otugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo era n'ebitundu eby'eggwanga Uganda n'abasinzira emitala w'amayanja buli omu wonna w'okakalabiza emirimu gyo ekyo kyokola kyamaanyi era kyekisinga nkulamusaako n'enkubuuzaako leero ziri ennaku z'omwezi 27 lwe tulikodinze vidiyo eno simanyi gwe vidiyo eno ogirabye ng'ennaku z'omwezi meka naye ndi mbitundu by'e Nakifuma mayangayanga ndi eno mundako ate si munda nnyo gye naze okusisinkana omuvubuka yalabikiddekoko mu katambi kasaasaanye ne kasaturatinga ku mitimbagano akatambi akabadde kalaga omuvubuka alina bebi gwagezaako okulabirira ng'agamba nti maama bebi yamuleseewo maama bebi n'amulekera ka bebi ka wiiki 3 nga mu ndabika ye muvubuka muto ng'alabikira ddala nti akyalina emirimu egy'okukwasaganya so si emirimu gy'okutwala ate obuvunaanyizibwa bwa maama n'okubwetikka nekirala bebi owa wiiki 3 aba akyali bebi muto so ze zimu ku nsonga ezitukutteko ng'omukutu Viki Exclusive ne tusalawo tunoonye ku muvubuka ono mukama abadde mulungi tusobodde okuba nga tufuna omuvubuka ono njagala osooka owulire akatambi kano gwe ate asobodde kuba nga ofuna mukisa kawulirako at the same time njagala neyakawuliddeko tukakujjukize owulire na bulungi ebigambo omulenzi ono oba omuvubuka byakozesezza mu katambi kano. Mwana oba oliyeyo ng'olinayo kirato kiweereza omutanywe kati nze faaza nze maaza nze jjajja nze godi byonna omuntu omu nze kiira omuntu yali amanyidde okwerira akasenyu kati sebo ndi waka nteekinga keya ale nga sobola kalekawo ka bebi kange nkaagala nywa yesebo mbu bakunsuulidde era nze kamukulekere guno mulamu tteke mwana wa muvubuka kyali muto nina obwongo mbiraba mu firimu bino kati ndi bikola waka bebi Jaden nywa kyali mukalu kyokka mwana kati obuzibu si kyakola ndi waka beesi keetaagamu ku bilato so madamu yanjankalanyeko n'anyigala yini ata naye munsabira tujja kakuza nze buli step ngena kapostinga nga nkanywesa kaweze emyezi gyaka nti kali mu wiiki 3 kati kaako akatambi ako wakarekodingiddewa wano wenyini wentudde we wabadde otudde wenyini yes ne baby yabadde position nobadde oyina engeri omukutte mboti nabadde mukutte nga ali eno naye kati wano wayize we bakwata baby kati nyo nayize bampadde essomo madamu yagambye ampaddemu essomo nkirabemu engeri gye bakuza omuto face ya baby tujja gikavalinga future yetu gifuule engeri bright so madamu ye yakuwaddemu essomo kati wayize newe kwasiisitira omwana nnyo
kiki ekyakumegulidde okurecordinga akatambi kano even before we reach there asooka ombolizeeko kuba tulaba and obabuulira amannya go? Nsanyuse okubalaba. Amanya mpitibwa Clinton Killer okuva e Mayangayanga era nga neeyanza omukisa guno okubanga nange nfunye chance ne muba nga munkyaliddeko aba Vicky Exclusive. Yeah. Akatambi waka recordings nga ekigendererwa kyo ki? By the way, akatambi naka recordings nabadde manyi nti madamu annimba. Nabadde manya nnimba nga manya ajja kukomaawo kyobola bana recordings ndimu ebyo saaga engeri gye nkola nnyo content ndi funny. Naka recordings ne kapostinga bupostinga si kwegamba nga ndowooza nti ajja kukomaawo. Nabadde nga like ayina essuubi nti kuba yanyiiga ku makya n'agenda era yagenda akaaba n'agamba nti yannuma nga muzaala era mulese mu bulumi nga madamu waakaaba kuba ekituufu gunsinga namunyiiza naye amalala gampeddemu omwana nzitoyeeko omwana nsumbuwamu ekiro olwo omwana akaaba ekiro emisana wano wo oke naye ekiro ekiro biralamu. Kati nze ne recording akatambi nkaweereze kuba omuto mbadde nga mupostinga naye nga sisaba buyambi kuba mbadde nga just postinga yekka ne nteekamu saawundi ne muteekayo ku TikTok abaana balabe nti Kira yazadde kibebi neera kwolera nabapostingira balabe kati embeera gye ndimu bamanye nti Clinton Kira yafunyeemu obutakkaanya ne madamu. So nayagala kutegeeza ku ba followers bange nti nfunyeemu obutakkaanya ne madamu. Nensalawo nenkapostinga. Madamu ye wali otera omupostinga? No. Stera. Wali totera mupostinga? Era madamu tuzenga tusikagana muguwa wadde abadde lubuto. Era nga banaiba bagezaako oba bakuyita kola batya okubatabaganya. Yes. Obuzibu obusinga buli ludda wa cause maama kimanyiddwa abeera mukyala mugumu to an extent nti asobola okuyita mu buli mbeera yonna nga alina omwana we ensonga lwaki abakyala abo bayitibwa bazira but to that extent omukyala watuukira okugamba nti kandeke baby atali mu level etuuse okulekerwa taata weeks 3 kiba kinene. What really happened? Kiki kye wanyiiziza ennyo omukyala? Biwanvumu naye mostly byavudde ku kifaananyi kya muwala. Yes. Era kifaananyi weekiri awo yali madamu wange n'agenda nensalawo nfuna ono ntambuza obulamu because nze ndi muvubuka mukozi wadde nina amadreads gano naye ndi muvubuka mukozi nnyo kuba ne content gwenkola abasinga bamulaba mba ku mirimu gyange kuba ndi inginiya. Abantu bampa emirimu gyabwe ne mbazimbira ne nkuba plaster because noonya akasente. Ekirala nina talent ey'okuyimba kati mba noonya ssente okuteeka mu ki mu talent yange naye nga nginoonya mu mulimu ogwo gwe nayiga ogw'omutwe. Yes. Naye nga madamu ebuzibu bwonna bwavudde ku kifaananyi yaŋŋambye ekifaananyi buli wakiraba kimunyiiza. Ekifaananyi kiri kyennengera mu nju automatically eky'omuwala ataddeko ka dress eyo yennyini kya ex wo mu bufunze. Yes. Wakiremeza mu nnyumba yo era namuzaalamu omwana. Ex nayo omulinamu omwana. Yes. Kati walemeza ekifaananyi kye bate mu nnyumba. Mbeera at least nga kuba omwana mulina era omulenzi at least mbeere nga omulenzi alabira ku mami we kubanga nze lwaki nakikola bwe ntyo abantu tuba ne background si zaffe. Nze mu kukula saalaba ku mami wange era baŋŋamba nti mami we yafanga nina emyaka 16. Nekinnumamu kyannumamukko naye kale si nnyo kuba saakula naye nawe oba oyinza okitegeera kyengezaako okugamba. Nange saakula na daddy waliwo entuuka nekinyiga saafuna ku laavu ya maama eyo kati kyoba olaba nti ono bwe yansuulira omuto nagamba kasita nze nakulaba omu njagezaako takinga care nalowooza kyangu naye ate obwomu engeri nze gye nakula obwomu nga siina mami. Daddy yayawukana ne mami nga ndi muto nnyo era nakula na step maama. Kati nze nalowooza kyangu kyova olaba saateekawo nnyo mbeera mwegayirira togenda namugamba oba ogenda nja kubeera n'omwana wange. Ko ye kwe kuŋŋamba kati kankuweere soni okakase nti naffe tuyita mu bingi okuza ki abaana era yagenda akaaba nga ŋŋamba ŋŋenze ndese omwana wange naye Clinton kali nze ndowooza bijja kuba byangu manye abavubuka ffe tuyina amalala nze amalala nga olina era ngeewulira naye gaakendedde kati sikyagawulira namu.
wagasaze ya natukiriza naddala mu budde bw'ekiro bikaluba waliwo abali bamanyi nti nkola content Clinton sinoonya likes kuba nazikuba dda era nze sirina budde busobola kudda mu kamera nkaabe ezigali omusajja liva wala naye mudooza mwala wa video gye napostinga nga nkaaba nga mbagamba omutansumbu w'ekiro era bangi baavayo ne bampa amagezi ne baŋŋamba obwo buba bwoka bukola ki ne bampa amagezi muwe ku mazzi g'ennyaanya gayakatu buli muntu akuwa amagezi gagera ngezaako bikozesa yes naye nga buli kimu kituufu wafuba okutwala obudde noyogerako ne madamu ng'abantu abaagala noba abafumbo kiki ekiyinza okubaleetera kutuuka ku mbeera eyatuuseewo olwere saafuna budde naye gye kigenze nga kinyiga kuba ndaba emirimu gyange giyimiridde ngezezzaako kuba ensobi gye nakola saamanya mami we bamuzaala omuwala naye tugenda empola madamu baby mama olulimi tugenda dukozesa because rasta lwe lulimi lwe lwasinga okutegeera maama wa baby mama wo engeri gye mwasinkanamu mpaka nakati atuuse kubanga akuzaalira baby nga sinagenda waabwe kumanyaawo bibiri okugenda ewaabwe n'okubanga omanyi ewaabwe enawe simanyi waabwe tomanyi waabwe wa muwala kyekisooka so mubadde munteeseganya mukwano nga weeguli temunatuuka mu kusobagana ogenda olabe ewaabwe w'omuwala naye madamu ye wadde abadde lubuto wabaddengawo okukyankalana madamu nga tukyankalana nnyo ng'obuzibu kirasta malala agageera sijja muwaayiriza nnyo sijja kwefula mulungi omu nange saidi emu ndaba mbadde mukyamu mubimu nga ndaba singa abaye nga yabinkoze byandinyiizizza bozeemu nozza akatambi emabega nenkazza emabega kuba olumufu abavubuka tetwagala kukkiriza nsobi zaffe bati nze okkiriza lwansinze tibozza akatambi emabega olina ensobi z'okoze mu kusobya baby mama of course so currently baby mama okuva lwe yakulekera omwana omaze ennaku meka ne baby ennaku ziri 3 bambi kyebase kibikke empewo eba ekyakiyitamu ennaku 3 naye nzirabanga myaka 3 wanje ya zikalubye nnyo lwasooka okumukulekera yamukulekera misana kiro misana era napostinga misana video njirabye misana nagiraba misana olwo lwennyini daatidde yes mwalinga abasaagamu oba yalinga ali serious mu kumulabaako ng'afuluma nze nalowooza ali kusaaga naye amaziga gano onalowooza oba kale olw'obusungu nti anaakomawo madamu wange munyarwanda ndowooza balina omutima bakalubaamu kirabika yagenda naye nina essuubi omuko yabaddeko wano netwogera nemulaga n'ebintu waliwo omukyala eyampeereza ebintu gwe bayita Rita Kagwe era mweya yampeereza ebintu kati mbiraze ku muko n'abirikodinga agenda amulage nti omuto bamuwaddeyo ebirabo osanga kisobola okukakanya obusungu akomewo aleero omwana we personally watutakadde n'okubira omukyala omukyala layini ye eri mu ssimu yange so yagenze nga kakati mu kaseera kano singa tofunye muko obadde tolina wakunoonyeza baby mama ng'osigaddewo obusigazi bwa namuligina wateekayo ka vidiyo ako nga baby omuwa kyayi mukalu mazzi ng'ogamba buli muntu alina ekirato miliki akikusigemu nga ka video ako kakolooseka but at the end, in the middle of that video oddamu olabika nga oli emotional video mu kusooka okugirecordinga wasooka kulowooza nti lwali senses nezimala nezikyuka n'olowooza nti kati birabika biri serious nga otunudde ku bebe eyo ng'omuwa amazzi ganywa instead of okuba nga ayonka oba okunywa kirato kye wali oyogerako mu ntandikwa nga kikuweesa nnyo kati mu kutandika nakwata vidiyo eyo nno ngambye irabanga ebyokusaaga nze nkugambye nali manya ajja kudda
okulunaku on that same day nga manya jamala akomewo kati nenkikwata naye kati nze eyo yenjogera yange yes era nkola ku njogera bwe mbanga aseka bwe ntyo ne wemba serious yebe enjogera yange eyo yeah nali serious nga nkwata video eyo but nali manyi byakusaagamu nti omuwala agenza akomawo naye byantabukako nga buzibye nga takomyewo neneegumyagumya webuziba wewali tagali kati olwo tukuba akafaananyi tusiigire bataata bebi gye tujja kumubikira ddala neno nze ndi muzadde owa siriyasi ey'okubika omwana akimanyi bulungi nkakuweemu ndya nsobola okukakwata bulungi ekiro okiwuliddeko kiriko singa kirina puluulo andikakasiza nti kiralamu ekiro ekiro kifuuka ebiro paka lubaba n'ekiro akaaba neyenyola olunaku olwo lwosooka okusula ne bebi mu nju mwekka babiri kyali kiti ekiro bw'oba wakutusiigira kati nasooka nensanyuka neŋŋamba batadde akoleki nga ndaba kaliko tuli tubondinga nze naye tuli connected ndabwe muwa byemuwa byonna abinywa bulungi takabulo yakeebaka misana kiro awo buzibye essaawa emu awo bwayebase twebaseemu naye awo ku buliri kati nze nevayo nenzira eno nembeera ku tiktok kati saawa nezigenderera nga nno ninayo essuubi lyakasimu kuba madamu enamba yange ngimanyi mutu ndaba sirabayo ssuubi ngamba bino n'ebintu bino byandiba siriyasi omwana bandibanga bakoze eki bamunsuulidde kati buziba eyo ssaawa 6-7 omuto yazuukuka n'akaaba bwengezaako kino bwengezaako kiri tasirika bwe bwakya ate ye neyeebaka nze seebakako olwo kiro gwekiro wasula otuno nga nkasitulasitula bwekekanga wekatuwekeenyula wekakaaba dakiika 2 kati ate awo nenzija nensaasira abakazi nti bo babeerawo bonno babeerawo nakkiriza nti emu eyo ensonga abakazi batusinga kuba nze nakaaba n'amaziga era vidiyo gyeri nakwata saakaaba kiro naye emisana natunulira omuto ono nempulira ennaku nendaba nga ate nze ali omubonyaabonya negwansinga nagwesalira nenkaaba amaziga nga nkwata vidiyo so eriyo abagamba mbu yali anoonya lekisi yalimba wabibalaabalamu obulumi bwewakuyisizaamu ekiro ekimu bwe kiti kyaleeterawo okukaaba amaziga n'omanyi omugaso gw'omukazi automatically nze namanyirawo era abavubuka abali mu myaka gyange kale abavubuka abamadredi anti batuyita bayaayi simanyi biki barasta tuba n'amalala mangi naye ebyaddala abawala bano tebeetagateekako malala naddala ng'akuzaalidde kuba nze nayitako mu experience eyo omuntu abeera atya n'omwana naye basumbuwa ekiro kale wano emisana kibuuka endowooza omulaba wano yeebase amalamu tulo tweyali ebase kati linda ekiro asobola okaaba mpaka we bukya n'osoberwa ng'oli weka mu nju nzekka kati ate najja ntiisa oba bakuyita kubooga najjanga abooga bangambye kubooga bakuyita aba aboozi bw'anywa nennyo oluusi bw'omusunda omwana alina okubooga nebinsukkako nenjagala okuggulawo mpita eneiba wangi naye bangamba ekyo kiri nnumu babooga awo neŋŋuma neŋŋamba kalyoke gwasumbuwa lirako omwana bwe yabooga wali omanyira bulwadde nga tokirabangako anti sibeerangako na mwana kategeddeko endyogezaako kugamba so buli kimu kyolaba kipya essaawa zino wali omanyi bulwadde buttuse omutima ne gukutundugga ne weebuuza ku baneiba nayagala okuggulawo ekyo ekiro kati ngenda olaba kalekedde ate ne kaddamu ne kakaaba nga tekakyasesema kubooga oba kubooga nze nalowooza oba kali kusesema nabyebuuza misana
nabuuza ku bannaiba nengenda n'ew'omusawo kate ngule sirapu oba eriyo sirapu eziyiza obwoga nze nayagala ngibagulire ngimutege ngimuwe aginywa giwulire naye teyaliyo dokita yagamba n'empewo wemuyitamu baŋŋambye asobola okubooga era baŋŋambye neewala ennyo empewo kati kyovula bankugambye mubike n'enkofiira make sure nti ebeerako akawompo kakyakuba tekeetaaga kuyitamu mpewo kubanga emufuuwa omulaba bwe yeebaka bw'ati emisana mbasi yo yammamyadde ngaawo bwe yeebase wano bwentyo bwe nali mu kusooka kuba yamukulekera misana n'endowooza sho ne yeebaseewa byatabuka ekiro bwe byatabuka nakakasa nti yeneetaagadde omanya abakyala bantu bazibumu ekiro asula ku ntujjo lwa bebi osobola okumutwala neyeebaka takumenya muteekeyo yeebake muteekeyo yeebake naye omuvuunika bebi yeebaka yevuunise oba nakyo obadde tokimanyi ale ekyo mbadde mmanyi nyinza okudda engulu nga yabikoze dda ayinza okusafoketinga nanfaako oyo musika nina okuba bihiiti byange nfune kuse oyo alina osikira ebyobugagga bro so you have to work hard okibambe nze nekkiririzaamu bebi abisange ate oyo agenda bisanga nnyo kuba mbonyaabonyezza ennaku 3 nkugambye kati nzirabanga oba emyaka 3 kati saasira maama emyezi 9 kati kyova olaba nasazeewo neetonda amalala ngaze ebbali mamyadde kuba nze naguma misana nga ndowooza byangu emisana ekifaananyi ekyamujja wano nkyakiraba mu nnyumba and toli wiringe kukijjamu ayenda kijjamu kati tekirina mugaso kyaki adde mwano agendeera nzire mu kuleekaana ekifaananyi ogenda kijjamu giteeka ebbali wanaano badde ninkizeewo amalala anti ayinza onnoba ate ku luno wayagala onnoba mulekana anoba n'omuto kalipo ogenda kujja ekifaananyi ekyabasowaganya kidde okitereke somewhere si kukijja mu nju kukiteeka somewhere nga tekirabika ye wakirabira anti kiranga kakati ka brother tutambule mpola mpola azuukuse bebi tebamuwunzika muvuunike bulungi omutwe jjasi ensinga etereere buterezi ku buliri awo ewali obuzibu mama abeera maama muvuunike ate awo kiri beta yes kati woba omubika tomubika mutwe yadde bwamisana make sure nti obeera omubika togamba nti bugumu lingi bebi nga bebi aba akyetaaga okubuguma aba teyeetaaga mpewo mbadde nkugamba abavubuka kibanga gwe wonaakyalira girlfriend wo nga temunatandika kubeera mwembi n'osangamu empale y'omusajja muno mu nju kakati n'osooka n'okitwala ize kati n'otandika okuba nga omuwala oyo gw'omusasulira renti w'enju eyo w'omuzigo ogwo n'ogenda n'osangamu empale z'abasajja kikusanyusa osobola akyo n'okukuba n'emigere gibaawo awo tokiraba tulaba nti tuba twegulumiza nnyo bugambo ki bw'osobola okugamba bebi mama singa aba afunye omukisa ogulaba ebigambo bino cause internet etambula era nkimanyi vidiyo alina okugiraba before nga tanaba nakudda waka ejja mutuuka bebi mama kyemugamba era kyemwegayirira nga neewombeesebwe nti musaba adde akuze omwana we because nze emirimu gyange gisanyaladde omuntu akuyita jangu onzimbire naye naalaba nga toze n'enkya toze omulimu n'agugaba nze nfiirwa tujja tunula wali ate ekirala sigenda beera mu kusabiriza eva nti nsaba ku buyambi because nina emikono n'engalo ate nkyali muvubuka muto nina skills zange ndi muzimbi sobola okulerera ki omuto so musaba akomewo nziremu nkole mukolere ne bizinesi mbeere nga nkola mu kuzimba kwange nga naye
alina bizinesi ebbali tuleme beesinga ku mulimu gumu so that nti nsobola okunoonya ssente naye ne tusonda ne tuva wano netudda ewaffe naye nga tukoze mukwataganye nga tukwataganye so musaba mami akomewo abafamire y'omukyala because nabo bakimanya maybe nti mukyalawo ali lubuto bazzeemu okumulaba ng'ensonga zaako bannyonnyola nti bebi mulese wa musajja ekitali kyankumwana obuwala era byebyo ebintu bimu bye nalowoozezzaako naye ndaba nti biyinza okundeeteramu obuzibu eri bazadde b'omuwala badde bigende nnyo kyoba olaba ndigezaako okufightinga hard omuwala akomewo kyensaba bambi era yenna asobola otuusa akatambi kano eri mami site ffe tubayita bamami site Kampala ye mama site mami site ba New York bamami site abo abakazi bona abalungi abamami site tobalaba badde noweewo ekyomuyita mami site kiriya mami site kusaba okomewo olera omwana akumenye nnyo kugambye ziri ezi ennaku 3 kati ndabanga myaka egi buli lunaku lwosula naye ekiro iba birala ofunako obudde kati obwebakako oba obuwumulako ng'omuntu sifuna ate jjo yankanze nnyo jjo mpewo yamuyiseemu n'asesema era seebase naye neegumiza kale neegula neŋŋamba singa bukya era nengenda ew'omusawo yangamba ekintu kimu talina buzibu naye mubikke nnyo ensalawo nenkola ekyo kye baŋŋamba ekyomubikke nnyo ndaba amadagala wali gaki ndaba zisirapu anti kati ezo sirapu bazimpa yalinamuko ku ssenyiga nengende omanyi nze omuto buli wafuna akantu nzirukirawo ew'omusawo sibiteeka ku bino mbu kati seefuula ayina ommoe nzirukirayo ew'omusawo ampe advise omusawo baŋŋamba ngula ezo sirapu zijjamu yambako ku ssenyiga era takati mulamu ne bakuwa enkozesa ne bagimpa okujjako ewabadde tagali addaayi kano ko neefudde ayina ommo akanywanto nze nalabye nga luli olubuto lusobola okwocupayinga olubuto lwe okuva eno mpaka eno milimitazi gundi miruzi ziba nnyingi nesiruwazaamu olondowooza asobola obunywambwa kuta aleme kunkabirira ki nnyo kwekuba ogo kwanti kati baŋŋambye seba alina kunywa wano wamuwadde miruzi we muntandikwa wadde omuwa miruzi zinakubye mpaka ino waggulu kitegedde munsonyi okuseka namukubye miruzi zino embi ez'abasajja anti bebi wa weeks 3 enywanto eyina miruzi 2.5 wamuwadde miruzi 2.5 bebi we weeks 3 anjagala dabolinge akute aleme sumbuwa abasajja kati bakugambye oyinamu wa miruzi meka zino wano miruzi 2 automatic era wenkoma wano naye njagala akome leero mwana wange talina nti nywera kuno bino tewabimanyi toyagadde bimanyiza mami mulamu teyafudde nti yafiiridde muleera mulamu kati bambi kankwasa ennaku nga nkanyweseza kuno nga nako kandibadde kafiiringa ebbeere lya mami waako bokitegera ekirato kyo wakifunye abasajja bangiyemuwa n'ebirato ebiratozi kiri kyali kirato kati kyewali onoonya pululo latozi ababireesewo ebiri era omutajja binywa oli mulemba nja bimunywerako kuba mbonyabonyeza ekiro bwe biremerera omuto kuba kati omutana gwesiyinza muwa naawe miruzi ziringa erato nyingi ati sinze nja kunywako miruzi 2.5 yanywekaawo wansinsi si mubi naye abavubuka olina okweyagaliza currently omuvubuka yakatandika okuba nga afuna bufunyi challenges mu relationship afunye baby mama we bali mu bulamu bwabwe baby mama ine ensobi zamugamba what advice wali wadde abavubuka abali myaka gyaffe anyway kamba wa advice okusinzira ku nze kyantuuseeko
okusinziira ku nze naddala nga mulina omuto singa okataddemu. Okay, naddala nga mulina omwana ya nze ngamba twandibadde tukkaanya bukkaanya gwe omusajja ne weefuula omusiru eri madaamu n'olaga nti madaamu ategeera okusinga gwe n'okitwalira awo bw'otyo okusekiwalinga future yaani ya bebi era newe olaba nti madaamu ali mu nsobi osobola okwetonda olwaki olubikolo lwoli olw'omuto kuba olaba akyali muto tosobola kumurayizinga ate maama yasobola kati awo wembawera respect era ne basingle mother oba bafather abali eyo abakuza abaana baabwe oba namunigina n'abawadde respect bakola omulimu gw'amaanyi omwana takuzika kyakyennalabyemuko tuweemu abazadde baffe tubawe ekitiibwa abaatukuza byonna bidabidde ku muto ono nti kati nange ndi muzadde omuntu asobola otuuka ekiseera nampisa bubi mu bukulu nenzijukira kino kyembaddemu naye kyokka ngaerudda nze yakola ki nze yasobya so tuwe bazadde baffe ekitiibwa baatujja wala okutuuka wetuli advise nayo njiwa abavubuka nga nze then kyewalisabye ba madamu abalina babebi abato in case nga bafunye okusobagana ne babebi bataata babebi kiki kyewali bagambye babebi mama nabo bantu babebi mama kyembagamba waba asobaganye ne boyi we batuule bakkaanye singa baba balina omuto akubyemu akafaananyi k'omuto era baleme tuwa lesoni sabo mami nze yampadde lesoni era yangambye kankuwe lesoni essomo olabe era yaŋŋamba omwana oyo yannuma nga muzaala naŋŋamba kamukulekeremuko Kirintoni naye ndowooza byakusaaga omanyi nze ndi w'amalala gamba oba agenda akole ki boosi bange emirimu gyange gisanyaladde abamu n'abagambye amazima nti nina bebi sisobola kukola abanzikiririzaamu emirimu bagiyimirizaamu n'abagambye bampeemu akadde kanaku nga nnya tujja batweterezeza ne madamu akomewo nziremu nkole kuba ndi muvubuka muzimbi musobola okunoonyako ku tiktok page yange Kirintoni Killer atera okugatta vidiyo za full figure bad black yenze kenyini ali wanene yagudde mu mbi za bebi naye mwegemuze zijja kuggwa so nga zazze si bulungi naye obulamu bwa mwenna abasatu weebuli kati ekifaananyi kyoteekateeka kijja muddi kuba kati ne lunaku lwakusatu kiri nkyakira nga wenkugambyeko nti omukoddomi njogeddeko naye nanti obuzibu n'omukoddomi weotandikidde okutwalayo apologiyo ekifaananyi akisanzeewo oba ye abadde omukazi talina bakuloopa erimba mu bantu be yaloopa yabagamba ekifaananyi alina okuba nga yo teyabagamba naye mukoddomi bwaze n'atuula tatunuddeemu gambye bugambi nabitegeera kati nekyewuunyisa ndowooza madamu ono gwasooka okugenda ayinza oba teyatuukira waka madamu yanobako ko gwasooka yanobanga naawe ng'ali na lubuto madamu no yejjako by the way ye madamu yejjako ate engeri gyali ow'okumpi bwanyiigamu akugamba kangende ewaffe kuba asobola n'otambuzaawo ebigere kati naye ate kumpi naye tomanyiiwo saatwala budde okumanyaawe sirina budde kati obudde nabufunye akonkaagadde sirina budde bulijjo but this time nakoze eki nabufunye obudde wabufunye nawadde sirina budde naye kati nafunye obudde so bulijjo embeera ng'eyabaagalana muyombamu naye distancing okuva gy'oli nebibula biteredde nemugatta nadda naye ku luno yammenye gomake okulekera offspring eyo omuto kiwa obudde boyi kikalubaamu nze kyankaluubiridde nokanaaza awo nawo waliwo tagali kati ensasaga eriwo eri mu kumwambaza awo nawo wakalubamu oyinza olowooza okamenya kagenda nekeefunya bwe kati noyagala okomyewo emikono nolowooza oba okamenye nokyekinga namuko oba kalamu olaba katonagumana nti abato abo basumbuwa boyi ababakwata nabwegendereza nnyo ate nze ngalo zange si za bwegendereza zizo zikuba kizimbi zino nzimbi zikwatamu iko kati ndaba omuto ali mu ddenja
ali mudenja engalo nka gwoba omanyi okutta empola kumba onyiga oluusi n'akaaba bambi ngezaako zigonzaako naye abakazi balina engeri gye babikolamu be balina engalo ezo eziweweera bambi kati ye wamukwata kalabira ddala ali ne maama naye kati nze alabira ddala ng'alina omuntu omukyamu naye mu kifo ekituufu kuba mukadde kano yaliwo gw'oliwo nze taata gwe maama kyekifo ekituufu naye alina omuntu omukyamu kati njagala afune omuntu oli omutuufu ye maama sinze Clinton. Kati ye bebi omulala gw'oŋŋambye oli madamu omulinamu naye bebi bebi ali fine gyali gyali era atuuse n'okusoma kati mpulaninga asome era alina emmami we oyo ye bamuteeka wa jjajja azaala maama okay but I will advise you manyi Kyagulanyi alina akayimba ke yayimba akagamba nti omukyala bw'abeera nga yeekyanze noonyereza ensonga kwavudde akole ki anobe bw'otakikola kiba kiswaza ggwe and even abazadde gye wajja omukyala naawe abazadde ababo obeera obaweebudde abazadde basaidizi zombi singa I think kati kitandisa okusiiga ekifaananyi ekibi ku buko ate gy'otannaba na kutuuka tebalina smartphone tebanabiraba obutambi budduka ati budduka tebuyita ku mapeesa jjukira abato waba akalina ono simu koddomiwo tebannafuna butambi sijereze naye sisuubira nti baabufunye essimu tewali kyemanyi waka naye mukoyi ayina essimu kati ate ne mukoyi za data zitera obula era nze ntera omunyigamu ku za data kati tannalaba tebannalaba vidiyo yange tennatuuka waabwe erina weeri boy ate ozimmenye ebyo tukyawoza gwakabala ogwakalenzi tegunnasala tebannalaba vidiyo tebinnagwa naye nga kijja kuggwa kati ekiro ky'olwaleero singa bebi mama aba takomyewo oba owezezza ebiro bina automatically ng'osula ne bebi tewayiseeyoko kubaseeya bajje bakubeereremu mu kintu kino waliwo gw'osanze munaafulumye oyo kyali wange tubadde nnyo naye era yatera okuba ku bukamera ne mugamba kwatayo nga mpa Jaden tupostinge bwe kityo emisana mbeera nabo ekiro ne baddayo nensigala n'omuto kuba omuto saawa mufulumya bakuba ebigumba omuto bamukuba ekigumba ate ebigumba byebi bino ebya gundi bali bakuggyemu ku fuluwero y'eggaali mu kugulu babijjamu tubalaba bulijjo kati omuto akyali muto bayinza omukuba transformer transformer ate bankoze roose omuto mbasisigaza kuba kati weeyitiramu bweti eba evaamu na bulamu kati aba mu nju era omwana wange tatambula wanno mu nju bw'omufulumya bakuba ebigumba mbitya nakifuma bakubi ba bigumba emaya yonna bakubi ba bigumba omuzungu byayita ebibooni ebigumba nali mbiwuliddeko naye simanyi bwe kiruma baŋŋamba kisobola okukwata wano nekikumpi kitambula kuba kwabya kugulu era babijjamu nze nalabako kyali wange byali bimuluma era ebabimugjamu n'aterera naye bakugjamu ebintu by'otaalidde kovu bajjamu akataala buno kando kati omuto bamuggyemu transformer 4 phase jukira mwana wa superstar Serebu tikitoka omusomboyi wa full figure ate omanyi omuntu bamukuba ebigumba okusinziira ku level gyaliko ategedde woba nnyo n'amasannyalaze eba balinamu kuba transformer tebasobola mukuba kando kati ennaku ze weekuumidde wano sofa life eri etambudde etyaobadde omanyidde okufuluma n'oyiyiza famire ekyokulya mu Uganda wano abasinga tukola mmere ya leero lwotakoze tolya ne sente ze nasevingayo njagala kugula kipololi ate nzitoolako ndabirira omuto kuba sikola obadde mu pulaani zaaku mami site njagala mujja wano njagala abazadde be bategeere nti si buli muvubuka alina enviiri nti muyaayi
okitegeera njagala mami sita ave wano adde ewaka ewange wenguze si mu muzigo so nze sente sizikola nti oba nzinyo oba kyera buli wenfuna oba nfunye kuba kati ffe osobola okuzimba oli n'akuwayo emitwalo eno olunaku naye olina makinga sure nti ebiri okola ki katukisevinge ate nze nfuna sites nze ndwawo ebyo byottuula mbu ntuule wiiki abantu banzikiririzaamu bampa yes ekirala nabasanyusa like ekikula kyange okubanga njagala nnyo okukola n'abasinga akunda aba ku TikTok mu comments bagamba bambi we bali kwagala mulimu gona kukola kizibu nnyo osanga omuvubuka mu identity yo ng'ayagala okukola babeera eyo matatu biki so nga ate nze eyo sibiriimu era olumu bampita fala ababikole sibavumirira naye bo bampita fala kuba sibigoberamu naye nze sirina kyenkola ki kyofunayo nasalawo nkola omulimu gwe nayiga kati zino enviiri bakikwata bubi zino enviiri just omuntu gwoba oyagadde ng'omuchina bwaba nezize kuba ne Yesu singa enviiri zaali mbi singa alina kapata era olaba nti alina kigwana wano kati enviiri nazo balekerera ennyo zivumirira abazadde olwo omuntu agenda n'akulaba n'agamba oyo omuvubuka muyaaye biki ate at the end of the day gwayise omuyaaye agenze n'ayita mutabani we n'amutwala akole kategedde kakulu nnyo so nsaba ekigambo ekyo ekyovumirira abavubuka abalina enviiri kiveewo bakivumirira nnyo naye nga bwe bakirowooza si bwe kiri kuba singa kyali kibi singa babebekulu bonna bazijjako kuba bakulu batusinga ate n'abaziina basobodde okufuuka ab'ensonga mu ggwanga okutwaliza ekirala kye nnalaba nze neewuunya bagamba nti abavubuka abalina amadredi babbi bakozi ba bikolobero naye nze waliwo nfuna chansi nedaba nga bakuba omubbi sirabangako omubbi wa dredi waliwo omulabyeko ndwawo ndaba abantu bali jento naye ng'ate be babbi gwenze engeri gye njagala enviiri zange sobola okukola musango kubamba manyi bagenda kukola ki kuba nzaagala that's why nzikuma ziri clean nzaagala nnyo kati newala nnyo ebintu ebindeetera okuzza omusango kyova olaba neekuumira ku ssimu yange nenkola content na ku sites zange era buli wembeera ku site mpostinga omulimu gwange abalala bagulabe era nali nfunyeeko emirimu ng'esatu naye nga gyonna gizze lwa TikTok ate nga benkolera tebali mu Uganda ng'alabye bulabi mulimu gwo naye n'akwesiga n'akuwa wadde akulabye n'enviiri ye aba tayagala nviiriza ayagala ki kyokola product gy'ogenda omuwa so bazadde ekyo balekera okivumirira kale bigambo bibadde birungi nnyo tweyanziza advice eyo naye naawe yongera okukola reflections mu mutima gwo weetunulemu wobadde good enough kati osobodde realizinga mistakes zo z'okoze ng'omuvubuka ng'omuzadde nga taata ate mu kaseera kano k'obaddemu kakuwadde essomo lingi abavubuka abali eyo kibawe ekyokuyiga nze nvuza olugendo luno lwonna nga just ndi muzadde njagadde mbeeko wakiri nange ekyenkola kyemmanyisa omuvubuka ali eyo even to contribute mu kulaba nga baby oyo akula nga ali healthy n'okuba nti yeetaaga maama ne taata nga bali wamu oba nga omwana ali ne maama so currently abalina kirato bakiweereze kuba tusobola baby n'obugoye babuweereze alina kyasobodde okuteerako okuweereza asobola okukiweereza baby n'afunira ddala kirato ekiwererako ddala kati negalato galinoe ngoye naye bambi mbadde muvubuka singa si mami ono omwana wange mbadde nsobola okutekinga care kuba nkola era nze omuntu eyamanya nti madamu afunye olubuto nentandiko sevinga sente nti atisi agenda ozaala nga nina y'ataano okitegeera mbadde obwongo nina ndi responsible man alina responsibility gyatwalira wamanya baby mama alitumbi kakati kosooka oyiribemu kubanga singa nali musabirizi nandize ku TikTok neŋŋamba bannange mami wange agenda kuza because bamanyi they know me
mbunzijje olw'okuba bammanyi bakolera content mbu mbasabe obuyambi madamu ave mu ddwaliro bati nze mba nswala kuba ndi mukozi bandaba nkola n'emikono ina amagulu kati abasinga bannyambi olw'ensonga babadde nga bandaba nkola kati bambi balaba sikyakola kyobalaba bannyambi kale tugenda kusukkakoko wano ne baby yogenda kwongera omubikkenga paka baby mama wanaakomerawo tugenda kukola ekisoboka tulabe nga baby mama akola ki yenna yandyagadde okyalira ku Jaden uye wano waali tatavaawo naye nga mami njagala dde era taweza nnaku nga 2 nga tannadda okusinzira kyolowooza kyoyogedde n'emuko neetonze gunsinga abyaddala nagambye sijjasalira mukazi abasinga twagala nnyo okwewozaako mbw'oli abe mubi bati nze yali omukyamu ensobi zaali zange ebyaddala era neewunya nnyo madamu oleka omwana ekintu kye namugamba kyamunyiiza nnyo kyesitasobola kwogera ku mpewo ebyomunju tebitotowa nti yagenda akaaba n'agamba ok ogenda kusomamuuko olabe naffe bye tuyitamu mukuza baida wewe mba nakoze ebibuuzo we grading otya mba nagudde kasito ngambye nti okubooga mwana wakuyita kusesema yagala ofulume ebibuuzo oba wabigudde nagwa kale tweyanziza akadde k'osobodde okufisiriza katugezeeko tulabe kirato n'ebirato ebinaava mu batuuze ate nabyo bisobola okuba nga bikutuukako eriyo n'ayinza okuba n'eziza enkalu n'agamba omwana oyo kamuweeyo ekyataana atandikewo ki bizinensi kuba ninawo capital already olinawo capital I have nina elito anti bagamba ayinawo yayongerwako ninawo koli wabaayo ng'asobola okunyongerezaako madamu mukolera omulimu kuba simanyi ddi lwe naddamu ofuna ku mirimu kati egimpa ssente kuba gisanyaladde otabadde kale tweyanzege nze Vicky tusinkane mu updates eziddako mubeere bulungi mweraba